bano bengenda okwogerako olunaku olwaleero nsuubira obamanyi ate era nga mmanyi naawe oba followinga nnyo kubanga they are the most followed ba Ugandans abakozesa omukutu gwa internet. Abaana baba followinga nnyo non that bakola ebintu ebinyuma non that bayina ebintu byebakola ebiri inspirational nedda ngera bwomanyi abana Uganda tekako n'omujiji guno omuto gwe tulimu nti abantu baagala nnyo ebintu ebiri meaningless. Igwe ng'oyagala okufuna fame amangu tandika okwekola obusolosolo kola ebintu ebitategerekeka ebintu byabawenga ebintu byabazolo wabula ng'ate waliyo naffe abagala okukola content ateeka omuntu omulala ku ddaala eddala wabula ate ffe we are not followed ate era we are not liked anywhere. Few of them be baagala ffe kye tukola oba be balondamu ebyo bye tukola ate era nga be basiima bye tukola. Now amanya yenze Shila Adita wano wennyini ku YouTube channel ekigambo subscribe weekiri woba nga tonnaba ku viewinga yadde ky'oba osookerako beera nga onyiga subscribe kali awo mu subscription box. Then tewerabira kubanga okwata ku notification bell eyo no yankizo nnyo buli video enetuuka ku neno egenda kubanga ekutuukako direct ogenda kubanga ogiraba wabula ate nga gwe eya subscribing edda nawe nkwagala nnyo. If you are new here on this channel nawe tewerabira kubanga o subscribing muganda wange jukira subscription yo njagala nnyo ate era nga ne notification yo wogikona kukijja kubanga kinsanyusa nnyo commentinga tell me what you think ku video gye mba nkoze. If the video is inspirational obange kunyumide give me a thumb up awo mategeza ka like then tewerabira commentinga give me your name the address gyosinziridde okubanga olaba video so that next time ngenda kubanga nkutumirako. Now tulina embozi ya mwana mulenzi Sefko ne Nakankaka. These are the people benali nkoyo okuddamu okunyumyako nga ndaba they are not necessary they are not tebayina kyamaanyi kyebagatta ku bantu nga si embozi gye njagala okunyumiriza abantu nga mmanyi tebibagasa you get. Naye ate era ngera bw'omanyi nti osobola okuba buli wantu wonna osobola okufuna ba followers nga baagala kyokola abalala nga tebakyagala abalala nga bakufollowinga naye ate nga ne beoyogera ku babaagala. So that's the reason lwaki nsazeewo imbogereko olunaku lwaleero tugenda kuba twogera ku Sefko ne Nakankaka. A lot has been said bingi bigenze mu maaso amawulire tugalabye videos tuzirabye videos zaabwe by the way zitambula era buli muntu yenna nsubira abeera aziraba ababa bazeetaaze not all of you ababa bazeetaaze mulimu abatataaga ziraba yadde like me nze sitera ziraba naye zinsanga mu inbox yange. So Dr. Sefko avuddeyo n'aclarifyinga n'agamba nti nno ye ekirooto ekikye kyali kyakufuula Nakankaka to be a famous person nga kyayagaliza mukazi we Nakankaka era n'agamba a lot of people muvayo ne mwogera ebigambo ne mwogera ne mwefula nti mumanyi nnyo Nakankaka naye for him he said he knows Nakankaka more than anyone era amanyi biki Nakankaka byayagala era amanyi biki Nakankaka byetaaga mu bulamu bwensi era n'agamba if si ye Nakankaka teyandibaddewo we mumulabira n'agamba ye ekirooto kye kyali kya muteeka kubeera muntu w'amaanyi wabula yali tayagala mufuula malaaya not to be a prostitute. Ekigambo ekyo mukyuli yagambye ekirooto kye kyali kyakufuula Nakankaka star kumufuula famous wabula si kumufuula malaaya. Era n'agamba nti nno ye ebintu Nakankaka byayagala biri ku list. Nakankaka ayagalanga nnyo okuzannya she wanted acting yayagala nnyo ebintu by'okuyimba ebintu by'okuzina ebintu by'okubeera mu video. She always wanted a camera kubanga ye yali dream ye. So when Sefko came in ne bagenda into ne bakola idinga bulungi nnyo ne batandika okubanga bakola videos era watyo n'akwatayo era n'agamba nti for him he will always be there nga supportinga Nakankaka from the one up to the last. Era wano n'asekerera nnyo mwena batambuza amawulire era Sefko yali akozesa bukozesa Nakankaka era yali akola bakina yakola n'agamba yes we are lovers at the same time we are co-workmates nga tukola wamu tukola ebintu bye bimu nze namuteeka ku top ne muteeka ku page ne muteeka everywhere ne muteeka ku billboard. Nawe yoyo Nakankaka gwe mumanyi ebirungi byonna byafunye abifunye olw'okuba nze Dr. Sefko nga ate buli kyafuna sirina share n'emu gye musabako. Bino nno Sefko abyogeredde
abadde ku live ye abadde ku live nga yogera ku nsonga za Nakanka. Jjukira ebbanga eriisewo emabega Nakanka was proposed, waliwo guy enkuba kyeyo eyajja na proposinga byali ku internet namuproposingira era namuteekako empeta eraga nti nno bagenda kuba bafumbiriganwa. Guy yennyini n'ava n'alangirira n'agamba time to come, kaseera katono nnyo bagenda kuba nga bakola introduction ceremony, then bakole wedding, abeere mukazi we mu courts of law, babeere nga bamumanyi nti ono mukyala wa Alan. Guy yoyo, a lot of things have been going up and down there and there, nga bayomba leero enkera ne batayomba omukazi wa Alan enkera zeyo wa Sefuko obutambi buzemu butambudde. Sefuko ate alina Nakanka ate Nakanka agamba nze aweeva nayawukana ne Guy sisobola kumwejjako sisobola kukola bino kwegamba n'oli eyamutaddeko empeta naggwamu amaanyi n'awulira nga bimutame. Now this is my conclusion. Omanyize, I always say nti ebintu ebitalina makulu sibiwa makulu. However, eno generation gye tulimu buli kintu tulina kibuusa maaso, tulina okuba nga tukyogerako. Mu abaana abawala abato abayingira relationship, I want you to know mbu mutandise mangu. Yes, mutandise mangu. Ate this era gye tulimu, men are never serious in a relationship. Very few abamala okutomera ne batambula ne beebaka n'oli ne batuukiriza nga bakoye nga they need to settle. Naye for Nakanka's age ne Alani, abaana bato tebasobola kubanga basetulinga. They are going to be using each other. Nga Nakanka kakyayagala obulamu, ayagala ebifo ebirungi, ayagala okugenda wuuyo akyewola n'engoye basondera musondere business ne bagisonda, nika ne bagisonda, obuleega ne babusonda, essimu ne bagisonda, okugenda out ne bakusonda, ayagala kulya ku keke bakadama ne basonda. So ebintu ng'ebyo, you guys, you need a lot of things to learn, a lot of things to share. Ate mwetaaga nnyo bazadde bamwe kyovula bambagamba mwe namwe n'abalina abaana. Take time mwogereko n'abaana bamwe, sit down with your kids, mwogere ku nsonga, mwogere ku bibakwatako ku bulamu obwa bulijjo n'obulamu obugenda okuddawo. Totunuulira ekyo kiriwo right now, wabula n'ebiseera ebijja mu maaso bibeere ng'obimugamba. Omunyumize ebintu by'okwebakabaka n'abasajja si birungi. Omunyumize ebintu by'okwetala eno n'eri si birungi. Ebintu ng'ebyo si birungi, biba bikuttira chance. Now gwe wenna nkusaba obeere ng'okomentinga ku video eno, teweerabira kuteekako linnya lyo n'ekifo gy'owangaalira okubanga olaba videos n'eno. Teweerabira kubanga osubscribinga, wabula ate ne notification bell togyerabya ejja kubanga ekuyambayo. See you in my next video.